Abakristu bakungande ku lutiko ya Our Lady of Fatima Queen of Peace Cathedral Kasana Luwero okwetaba mise y'okutuuza abasaserooti 8 n'abadyankoni 6. Emise ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essoza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Abaweereddwa obusaserodooti kubaddeko Muga Frank Kakande, Brian Ryombya Mukiibi, Cyrus Habomugisha Robert, Kayiwa Sande, Paulo Kafeero, Tony Sekimpi, Francis Luwoneza ne Gideon Matovu era nkwotadde n'abaseminaaliyo ababeera ddala 6 kati bafuuse abadyankoni era nga bonna bakubye ebiragano mu maaso ga Ssaabasumba. Oluvannyuma lw'okubatuuza, Ssaabasumba abuulidde ng'avumiridde emize gisusse mu ggwanga omuli ettemu, obwenzi n'emirala, n'ajjukiza bannaddiini okubeera abasale mu kugirwanisa. Akalaatidde abasumusiddwa okubeera abeegendereza mu buli kye bakola era n'abakubiriza okunywerera ku nnono eza Ekereziya Katolika. Ensi Yesu mukolaba nga muli munnyo bwansi muli kitangaala kya nsi tebiraliikirira nti tunaabeera tutya mukola omulimu guno abantu banaababona baagibwe bati babasabira bakakabonera ak'enjawulo ne twebaza Omukama oyo atakeerewa nti ye ona we yagerera ebibye wabigemulira olwayo naffe tugonomoddeko tufuuka abasaasedooti. Neebaza nnyo bakadde bange abanzaala, neebaza nnyo abagunjuzi bange mu seminaari y'ento. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.